Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage galiki ng'omutadde wansi wa pilo. Video nagikolako dda gyeri wansi naye njagadde ngibaddire mwetegereze bulungi. Galiki oyo njagala ofune empeke emu. Funa empeke emu nga bw'ogiraba. Funa empeke emu nga bw'ogiraba. W'ogifuna giteeke wansi wa pilo. Empeke ya galiki giteeke wansi wa pilo nga bw'olaba ndi mu kikola. Kati bw'ogiteeka ogiraba ndowooza giteeke bw'otyo wansi wa pilo. Bw'ogiteekayo kigenda kuyamba okwebaka obulungi nga tofuna birooto bya ntiisa. Kigenda kukuyamba obutafuna birooto bya ntiisa. Teekayo bw'otyo galiki nga bwe mutaddeyo wansi wa pilo. Funa empeke emu eya galiki emu gy'oba ofuna ogiraba giteeke wansi wa pilo. Giteeke wansi mufaliso otuuzeewo pilo. Okitegeera kwegamba ogiteekeko omutwe. Okitegeere kigenda kuyamba togenda kufuna birooto bya ntiisa. Abantu bangi bafuna ebirooto eby'entiisa ebibatiisa. Kati wonaakola bw'otyo n'okola galiki oyo kigenda kuyamba obutafuna birooto bibi bigenda kutiisa. Kwegamba ogenda kwebaka bulungi ozuukuke ng'owulira bulungi, ozuukuke nga tolina buzibu bwonna bw'ofunye ku mubiri gwo. Kuba ebiseera ebisinga omuntu aloota agenda okusisimuka ng'ensinga emuluma, agenda okusisimuka ng'omubiri gukutuse yenna nga teyeetegeera. Kati ebintu ebyo byonna ogenda kuba obiwonye singa onaakikola bw'otyo nga bwe nkikoze. N'oddira empeke ya galiki. Empeke galiki aba mulamba nga omulabe mu kusooka naye oggyako akantu kamu ako koolaba n'okateeka wansi wa pilo n'oteekako omutwe. Kigenda kuyamba okwebaka obulungi obutafuna bintu bijja kutawaanya mu kirooto. Mu kiro tojja kufuna bigenda kusumbuwa mu kiro. Bwe kityo bwe kiri. Nsuubira okitegedde bulungi nnyo. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.